Manguddala ng'ekisanja kya Dr. Engineer Badru Kigundu abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kyakaggwa, President Museveni alonze abantu 6 abanatuula ku kakiiko k'ebyokulonda akajja. Amannya g'abo abalondeddwa ku kakiiko kuliko omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Mujenyi Byabakama, ng'ono ye ssentebe omujja era ng'agenda kumyukibwa Hajat Aisha Lubega. Abalondeddwa abalala ku kakiiko kuliko Peter Emorut, Stephen Tashobya, Professor George Piwang, Mustafa Sebagala Kizito, nga bano be bakomisona abapya ab'akakiiko k'ebyokulonda wabula nga kati balindiridde kuyisibwa paalamenti. Ng'akalulu k'obwa President kaakaggwa, abatunulizi b'ebyokulonda bawa amagezi nti etteeka ly'ebyokulonda likyusibwemu, wabula ng'ekyokulonda kano akakiiko akajja ng'etteeka terikyusiddwa tekisanyusiza ababaka ba paalamenti. Ono Simon Byabakama yali prosecutor mu musango gwa Besigye ne Museveni ogw'obululu, presidential petition. Ate bye yakora mu kalulu ako abantu bangi babimanyi nti no mu prosecution yeka ya sanctioninga emisango ejali nga tijiriiwo, emisango ngeya rape n'agiteekako, ate mu kugigoba abalamuzi bagamba nti ono ya sanctioninga misango ng'eno yasaanidde kuba prosecutor. Kati oyo n'omupromotinga n'omukora jaji n'ava mu bwa jaji kati omuwadde emisango ng'oludda lwe tulumanyi bulungi n'omuwa gundi n'omuwa electoral commission. The president is an interested party in the elections. He cannot be the one to appoint the electoral commissioner because they will owe personal allegiance and loyalty to him. Ababaka era babuusabuusa n'obusobozi bw'abalondeddwa nga bano bonna balondeddwa omuntu omu gwe batasobola kuwakanya ng'aleese okuswabako gye bali kussa n'okukola nga beetengeredde. Wano tewali President Museveni kyayagala mu ggwanga kitabeera. Ekintu kiri kimu kyatasobola kukola kwe kufuula omukazi omufuula omusajja oba okuddira enkuba n'agamba etonye nti etonye essaawa naye ebisigalidde wano mu ggwanga kawabe wano mu paalamenti wano kati folowooza wano tusobola mukolera ki? Alina namba, alina sente, alina influence, ne gwolaba emisana n'olowooza nti ono ajja kulemera ku nsonga. Ogenda okudda ekiro nga bakuga yo gwolaba ekimoloka kiiseewaawo oyo tabadde ajja ti abadde yeesibye ekintu ku mutwe oyo abadde musajja naye abadde agenze kutema ddiiru ye. Your points, we cannot say no. They will come here and definitely they are going to be passed. But we expect them to do a good job. Not like what Kigund did. Kigund rigged all the time, was rigging. How do you know about it? So we expect this new team, which is going to be headed by a judge of the High Court, to do a fair job in the future. Stephen Turyarugayo, Kingdom TV, Amalindidire. This is Kingdom TV.